kutuusibwako bannaffe aba Rexba KCCA. All is sorted with Stanbic Bank. Simply pay using your Stanbic Visa card or Flexipay and stand to win up to a 10% cashback. For more information, contact us on 0800 150 150 or visit our social media platforms. Webale nnyo webalire ddala tulaba ku BBS Terefayina program efa mu Katale maze okubanga nateera eyingirawo in the same way buli kimu ngeri kyasinze okubeera eyakabi era maama oli owa black bwakulidde obulungi olaba omudaala mubeera ne mwoza abakyala daba omudaala okuva eno stolo nga bw'ogiraba ya beautiful mama oli gwolengera njagala nsooke ndooza mwe April newe naasina kye mubuuzizza kansooke njogereko naye atubulye engeri gy'ettambula naye nga njagala kukujukizaako nti abateekamu ssente buli lwakubiri n'olwokuna bemikwano gyaffe aba Flexipay okuva mu Stanbic Bank abaga nti enkola ya Flexipay gwe omusuubuzi gyettanire nnyo tondyako mpaako wikula tulye fembi ate kakati buzibu ki menya nange ompeeko ko kaki ka chocolate ani yaweereza jaya mkyalo yaweereza oba mister Jaga kuwerezaako kuba ino omukwano nga mukyala wadde ali eno mu Katale togaana kutuma mwana wa boda n'aleeta ka chocolate nga kano ke tuli mu kulya zino essaawa chocolate ki naye njagejjira mu Katale ani akusse bane twagala nnyo okubabuuzaako yonna gye musinza otulabira nga nsooke njogereko ne maama w'abaana ono alya n'oli alya ono alya n'oli alya ono alya n'oli alya emmere ewooma okawulidde kawa kayita batyako chocolate kankwongereko leme kwekwasa nkulabidde abakulu abanzaala wange Stanbic Bank n'enkola ya Flexipay mugana gye osinga okwettanira tuli mu katale ka Ssaabasajja Kabaka ako Kaleerwe wetukoledde olunaku olwaleero abasuubuzi bagenda linda abasuubuzi beekalakaasizza mu kibuga Kampala bw'obwanga ogenzeeyo simanyi lwaki bo bano tebeekalakaasizza nsonga ezo bagendako bazitubuulira bulungi nnyo lwaki mwe temwekalakaasizza ewaffe tebinaba kutuuka bagaye basuubuzi abasuubuzi ate fe nawe tumanyi ffe tukola mmere ya leero ate bo bali bakola yankya bo batusingako abo kati omusajja agaye buli musuubuzi waali agenda kuggalawo era tujja kuggalawo bwekinataagisa tujja kuba tuggalawo kuba naffe tunyigirizibwa kati bo beekalakazza leero kasito mu kikuubo eyo n'ama amaduuka maggale kati naffe era kiseera wekinatuuka nga ffe abakatale tugenda kuggalawo naffe tujja kwekalakaasa olaba covid yatuleka ne tutaggalawo kitegeeza nti bali abali mu by'okuggalawo amaduuka nga bali ku byabwe kituyambako naffe baa naffe tuli bubi embeera si nnungi tunyigirizibwa ffe buli kamu kati bw'olaba essaawa eno obutungulu buli 800 akasawo essebo okakasa nkakasa 800 akasawo nga wookalaba ne mu kati gwe n'otunda otyo era nga bw'omanyi kuyiisa mutwe bwongo bw'olina okukozesa oba ojja nenkuguza kamu 10 nga nkakuguza nga nze mmanyi we nnaayitira banga nti omusuubuzi talina waafiirirwa kituufu tufiirwa ssebo n'obitunda ne bikusala sooka n'ogezesa naawe n'olaba nti nzijjayo nenfisaako abaana ze bana muba muli mu kuzanya zaala yennyini eyo bazaala ennyaanya tubadde mu layisi ate kati zaalinnye kati essaawa eno bokisi 435 ng'etuuse naye ezirinnye nnyo ndaba olina n'ensujju naye ensujju zitambula era zitunda bwe tutyo tambula yazo mpola mpola kati ekikola otya okuba nabira ebintu byonna olina obumonde olina ensujju olina cukamba kabeji byonna webiri n'amenvugonde galiwa saagala ove wano ng'onyize mbu neegaggasa weegaggasa tukuwa ebintu byaffe n'obigaana zijja kugamba mbu neegaggasizza ggwe akatale katambula katya akatale ennaku zino si kalungi nnyo okuva mu kisiibo mbeera yakyankalana go ge mazima nga ki ekigireetera okukyankalana
Balowooza nti abasiibi bano bakwatagana abasiraamu n'abaddiini endala byaggwa naye era embeera tennaba kuddamu kutereera tebalya endya ntono tennaba kulongooka kubanga kati gano ameevu tegalifuuse bwegati nga babadde bali kiraba bwe baba wambagatira nnyo bintu olina bingi anti kati kiri bwekityo ekitukoze ekyo nesitunda nnyaanya zokka oba kaloti omuntu wajjira ku nnyaanya akugulako akenvu akugulako naye bona otunuulira ennyaanya zokka obudde buyinza n'okuziba nga tofunye eyagamba nti mpaayo akatasa gwe otunda kombo kati gwe bw'otunda kino oli bwagula kedo bw'anaagula akatungulu eri envu tajja ggula bw'anaagula ennyaanya nagampa eraako kakaloti awo ng'embeera oyitawo ogatta omulimu guno ogumazeemu bbanga ki ngumazeemu emyaka nga 2 n'okusoba waguyingira oli mwana muto oyingira nkyali mwana muto n'abaana mbazaalidde mu katale oyo omusajja wamujja mu katale kati ate bwe yabeeranga mu katale wamujjawa era waamuno omusajja saamujja mu katale si wa katale ali ludda waye gyali ewa yagenze kukola oba ali waka nga yakuuma abaana nedda ssebo alina emirimu ejje gyakola okasanze otya emyaka egya 20 anatunyigirizibwamu netugira batyo era embeera nga wogimanyi nyigirizibwa mala n'otereeramu noga nti singa ate bulijjo bwembeera ate ogenda okulanga kikunyise nebigaana noga ye bannaye kiki embeera kola mulimu ky'omulala singa guno oba oguwumuddemu kati kugina emyaka nkyakola mulimu ki okujjako okugamba nti no kati ugina myaka nawe sikyalina mulimu gwesobola kukola kujjako okugamba nti abaana mumpe sente nga gwe bwenteekamu nga ntuula wano naye okugamba nti nno emirimu gya kati myaka gino nawe olaba nkyasobola ki ye wasoma biki ate nasoma era sirina bye nasoma singa nasoma singa siri wano bali abasomanga muli nabo muno bali abasomanga mu katale mwebali naye ate nze singa siriiwo lwaki golwaki olowooza mbu gwe tewali nze nina abantwala ngende nkole mu mawofiisi naye nga saasoma singa nasoma ani yali akutwala baali boogera Luzungu nga sirumanyimanyi Luganda nga tolina mukagambo ka Luzungu kootegeera kujjako Oluganda nebikulemesa yannemesa kale mpa eploni njiwa omwana wattu ono kozi wagambe gwani amanya nga nze bampita maama w'abaana oba senga yabe wamwe wabagamba wagenda kukolerawo tuleke naawe nze sina gwe nnimba nze bakimanyi ndi kaleerwe ogenze wala ate nga banzaala era wala bakuzaala nze ndi w'e Masaka oyo mwana wamuno aliwa oyo muwala omudaala gwe gwe guli wali waliwo entangawuuza wali emiyembe butungulu waliwo obutunda oyo waali amanyi nga mangi oba muwalawo era muwala wange kubanga abaana era mba mbazaala eyo gyemyaka ngizaala ogambye akulira ku mudaala ki okuliraana muzeeyo yaseka ow'amenvu akuba ndowooza leero tayagadde kwogera ngenda kumunonyako kwatako eploni Flexipay Nestan Big Bank bateka museno program kale mama abaana yolenyo yali ddala nze dipato Katelega the microphone gutusose mu kiboziboza awo ate omwana yampadde kagwine abaana mwebali Robert ngotunulira ono omwana naye wuyo taliko kamogo naye wuyo wali awo ekintu akikwasaganya mu style kansooke malize ne muzeeyo ono yegwe ngonyirira bula emirimo gyeno giba gya kuddugala naye gwe toliko wadde waddugale saati okolera mu njeru oli wa kikula kisoko ogambye abantu bakozesa enkola ya Flexipay okuva mikonja fa Stand Big Bank abantu bonna mbakubiriza mukozesa enkola ya Flexipay okuva mu Stand Big Bank yenkola enyangu ennyo tesala ssente buli transaction gyokola yonna eya bwereere okuteekayo bwereere okujjako oli agenda okuwithdrawinga yatijjayo akasente akasamusamu katonotono nkuwe eploni ng'ogimanyi nnyo Flexipay ogikozesa mu kusuubula amenvugo gano Flexipay mbadde njiwulira buwulizi naye olwaleero nfunye omukisa ngenda kugyegattako ogenda kugyegattako gwe mwami ani ye bampita Barnabas ate ddala katwonjiire Barnabas katwonjiire Barnabas bindeeba yesebo hugarukayo
So compare apron yasoka jambale tufanagine ddala lungi nnyo n'enkola eno ya Flexipay giteekeko oyongere okuuma obuyonjo. Omusajja ali smart bambi bw'omutunuulira bw'oti olaba abadde muyonjo nga talina apron naye kakati ate kinaaba kitya nga tumuwadde apron ya Flexipay. Gwali eyo ng'olina essimu yo y'amapeesa onyiga star 291#. Akasimu akamapeesa ate alina smartphone ojja kufuna ojja genda ku simu yo ogende mu search engine yo abamu bagiyita Google Play Store ogendeyo search nga Flexipay eyo app bulungi nnyo osobola ogikozesa. Tetukoma gikozesa mu katale eno yokka naye oyinza n'okuba ng'ogenze okugula amafuta ku petrol station, oyinza n'okuba ng'ogenze okulya emmere mu restaurant oba mu hotel, oyinza okuba ogenze mu kifo ebisulwamu, oyinza okuba nga oli mu ddwaliro jjanjaba baana, mu kifo kyonna osobola okukozesa enkola eno ya Flexipay wamma obulamu ne buba nga bukyuka bulungi nnyo. Amenvu omalako otya ne bizinesi y'ebivunda? Ebivunda tubikoleramu nga bulijjo, si byangu naye experience. Bwe gavunda okola otya? Kubanga olete gaako gavunze dda kati agavunze okola otya? Gavunda g'osuula, gaba tegavunze ng'otunda. Omuntu agala okuyingira bizinesi eno kubanga eri risike magezi sig'omuwa? Ajja amazeeko ng'enjogera y'ennaku zino. Kiki otegeeza okumalako? Otiisatiisa? Sikukangatiisa. Ojja omazeeko ogumira mbeera yonna kubanga omusana gafa, enkuba gafa. Kati gali wakati awo. Wowe ekisinga obubakoseza mu ab'emenvu mu nkuba n'omusana byonna bitukosa. Naye tubeerawo. Nga ekituufu bonna bibakosa naye wa woga nti awala biseera byabyo omusana gwe gusinga guleeta ebbugumu liba lingi neryonooneka kkala nga teriina kwonooneka. Likyusa kkala kasitoma abatajja kulutwala. Omusana tugajja mu katale era muno mwenyini mwe tugajja. Bagaleeta ne bagatuusa motoka zigaleeta ne tusuubula ku motoka netwengeza. Kati bw'osiga kusuubuza kutunda kamu byonna mbikola. Kumakya mbeera nsuubuza saabwe ziti ntunda kamu. Kyeŋŋamba Essebo wano ojjawo sente zirabirira abaana ozimbeko ennyumba oyambaleko. Era ikonomi ya gavumenti gye twasigaliza mmere ya leero gye tukola. Leero abasuubuzi beekalakaasiza balaze obutali bumativu, emisolo gibatikkibwako, abantu abetulowooza nti ba investor babeera muno ng'ate nabo batembeeya. Mmwe temwekalakaasiza, temuli basuubuzi? Tuli basuubuzi naye obusuubuzi obwaffe bukoma mu katale. Nakali katale buli muntu watundira kaba katale. Bali balina management zaabwe n'ebibiina ebibafuga ebitatuuka ate kuffa omuntu wa wansi. Kati ffe ekigambo kasiita tukiwulira buwulizi, n'associations endala tuziwulira buwulizi. Ebyo tubiraba ku TV. Era n'ebino tebaatuyitamu kutumobilizinga nti waliyo okwekalakaasa. Twabirabye ku BBS. Namwe mubadde temubimanyi. Tetumanyi. Kitegeeza naye nga singa kyetaagisa nammwe mwekalakaasa oba tekibakwatako? Kintu kya ggwanga lyonna kitukwatako kubanga omusolo oli gwegujjako n'atamatira nange bw'oli bw'aba takoze nange mbasikole. Kyeyini ya ssente viira ddala eri ku mukulu nejja mpaka wansi. Kitegeeza eri bwe yeesalako nange mbasikole. Basigenda kukola. So kati magezi kigoowa eriyo bannammwe beekalakaasiza Kikuubo, downtown n'eri waggulu yonna b'amaduuka leero basibye maggale. Beekalakaasiza kintu kitono nnyo. Gavumenti nga gavumenti erina obusobozi bwa buli kimu. Sobola okutuula nabo negonjoola ensonga. Teriyo kitaggwaawo. Emisolo gyetaagibwa naye ogisoloozeza otya. Ensonga enkulu. N'olwekyo bannayuganda bamativu ku misolo naye ensolooza yaayo yembi. So kye kirina okutereezebwa. Kantu kati nnyo okukatereeza. Kale tuli ku BBS Terefayina program ebifa mu katale. Olunaku olwaleero bannaffe abasuubuzi ab'omu kibuga Kampala
Masaka Mbarara Mukono bagaddewo amaduuka gaabwe bakolera mu bizimbe. So naffe no tutambulidde ku mulamu ogwo lwaki bannaffe bo bano tebeekalakaasizza. Oyo omwana akola mu katale muno. Wa mu katale. Ali ku mudaala ki? Oguddaka. Guli. Waliwo oguddaka. Guli gwe nengerako ng'obuwungu. Waliwo obutungulu butunda. N'endowooza yasinga okutunda. Kinnemye okuddamu. Ate kakati gw'obeera naye okusinziira nze. Kinnemye okuddamu. Musuubuza abasuubuzi. N'endowooza era basinga kumalawo bibye. Era byaweddewo dda. Flexipay of Mikonja of Stanbic Bank. Abo be bateekamu sene mu program efa mu katale owulidde bulungi nnyo ate omukulu yampaddeko nno n'ekuli envu n'endyako. Oh my friend. What do you want, my friend? I want bananas, pineapple. Hey, the bananas are here. You come and support my father. You come and support my father. Do you know Flexipay? Yeah. Do you know how to use Flexipay? Yeah, I know. Can you explain to my fellow viewers how Flexipay can work? Yeah, good. And explain. I know now. Ate answer kidamunga bwenji kugambira we. I'm new here. I'm not too much English. Sorry, yeah. Kati omanyi ki? No language. I don't hear language. Luganda. I have said you explain to these people who are watching BBS Terefayina how Flexipay works. Yeah, good work. Good work. Good work. Kati ose kati. Kiki ekikunyumidde? Yes. What is your name? Ravinder Singh. Mr. Singh. Gwe tolina kweyita Mr. Mr. Nze Singh. nkuyita Mr. Singh golina kwogera bwogezi mannya go. Okitegedde? Understand? So you need bananas of how much? I will check first. You come and check. You come and check and support him. Kale, tuli ku BBS Terefayina program efa mu Katale. Nze Dipato Katale gather microphone gulu ndi mu Katale ka Ssaabasajja Kabaka ako Kalerwe. Ndina abasuubuzi engeri gye basuubulamu batusomesaamuko obulamu engeri gye babutambuzaamuko ogejjedde mu Katale kano muko. Omuntu bw'akusanga olowooza oli mu office tegeeze no ssente gye ziri. Era eno office. Eno office era. Ne kati omwezi. Omuntu aba ayinza kukola ssente nga mmeka mu katale muno ali serious nga ggwe mwezi era ino nyanja zoyagala zokola osenako busenyi katale ffenna tukola zoyagala kyekya kusikiriza gye mu katale ove mbi wasoma kuba wali engineer wasoma bya engineer ndi administrator kiki ekyakujjayo eyo yonna cause companies nyingi zeetaaga ba admins negwe n'ogamba nzize mu katale nkusanze ositudde kiwiribbaala osindika okomeeri ebitabo byonna n'obittira wano era asaabita era bikola bitya nga byolino mu katale bikola ate era ne woba musawo ne woba lawyer ne woba ani bimaliza ofuna ssente ate ssente ziri mu katale ziri ffenna tuteeba mu ggoolo emu twagala ekigambo kimu ssente kati kitegeeza nti gwe wano oba ozifuna oli talina byakugamba eri baali bampa butini ate eno nze neesenera kati eri mwali mu ssente mmeka mu mwezi abiri antu bajja kunyigiramuko banyiga eno nyanja baali bakuwa ssente mmeka mu abiri kati ku nyumba kyogala ennyumba ekujjamu ya ssente mmeka nze nsula mu 45 kati olunaku olya ssente mmeka kuba kati gwe bala buli naku ogumu ekitundu lanchi mwezi ssente mmeka omwezi ntwala na 5 ku mulimu otuukisayo ssente mmeka amafuta kale olumu kisinzira bampa full tank kati ennyumba ya 45 gattako eza lanchi 45 abaana balina okusoma kati awo mba nkola ssente ki baali bakuwakamu abino bagaa nti munjira bazimpaako nagera olaba nagera sensinya omwezi nga kantumire ku bakozi ng'okolera emitwalo gyana omwezi nga bakusimba naago omukulu ye baali bamuwakamu 2 omulimu n'agusiibula kati ntumira ku bakozi bano wammanga bakuwa emitwalo 4 bakuwa 6 bakuwa 3 naye ng'olemeddeko okola n'amaanyi nabo bafuna kamwame kake waddukako kale banaabamu baganze n'enfuna ogwo kati omulimu guno bw'ogugeraageranya n'embeera z'emirimu eza bulijjo
gugerageranye otufumiitirize gw'oli eno wadduka ku myogo akamu 2 ogugerageranye mu mbeera kitegeeza ssente z'okola no zikubisaamu akamu 2 emirundi n'emirundi kisoboka because eno nyanja gosalawo nfuna eki because eno osobola okukola emirimu ng'etaano omuntu omu mulundi gumu ate lyakulingiriza naate wali eri bakwagala otuuse budde weebuti lwaki tokubye ekikalu meeting ezitaggwa kakati gweno jabuzi ekikyo n'okikuba sobola obeera wano wanda associate nkola ne bano nkola ne bali ate nga I work freely nti bamanyi we bagamba simanya social capital lyayinza n'okukuvuma totava ku mulimo guno you need social capital social capital esinga eyakataleerwa wano nguza balooya nguza baminisita nguza baani bona mbaguza wano kale bajja ne mufuuwamu oluzungu kubanga olumanyire ne bagambire ddala banira ggula wano balina n'ebibalema tubayamba ebyaddala ebiri era tubibakolera ababimanyi nga bo bali mu office nga tebasobola babisobola naye ebibi bayitirirako ate puloninza mumazeemu amaanyi sina kye ŋŋenda kwongera musajja yadduka ku mulimu gw'akamu 2 gw'ofuna mmeka gw'osobola ozikolera akamu 2 gw'ozikolera kibuuzo kyange wedde ombuuza naawe eddamu gw'ozikolera mubadde balabi balungi Robert omusajja omulidde abuuza gw'akamu 2 okakolera Flexipay bw'oba otambuza ssente bw'oba okozesa nga otambuza muganda wange Uncle Solomon bw'oba okolera akamu 2 oyinza okubeerawo ku mulimu okitegedde omusajja ke kabuuzo kambuuzizza sirina ansa mbeera bulungi mweraba